ddala akawaayiro akakwataganira ddala ku rehabilitation oba okubudaabuda abantu ababeera bagenze mu nsonga ezo katusuubire nti no paalamenti ng'oggyeko ekyo pulezidenti oba oli awo ye kye yali yeemulugunyaako paalamenti yasobodde n'okugonjoola defects endala ezaabaddemu eziyinza okulireetera obuzibu mu nteekateeka yo mu maaso ne tubeera nga tetufuna buzibu kati ekyo kyekimu ku byatawaanyanga okuddaabulula abantu abakoseddwa olw'ebisiyaga akatundu ako yali akaagalamu ekyokubiri etteeka lyali liteeka obuvunaanyizibwa ku nnyini kifo singa amala n'akiwa abasiyazi ekipangisibwa obuvunaanyizibwa obwo bwali bunene nga kizibu nnyini kifo nnyini nnyumba okumanya nti bano nabapangisa bempadde nze nkupangisiza nnyumba simanyi byamunda ekirala etteeka lyali ligamba nti gwe singa okakutanda ne weerangirira nti oli musiyazi nga owedde nga kakujjuuta kati singa omuntu yejjayo yeerangiridde kuba bangi bannayuganda bava mu ggwanga lyabwe ne bagenda mu mawanga amalala ne beerangirira okuba abasiyazi nti balemereddwa Uganda nabwe ekito baweebwa obubudamu eri nga bakkiriza jagenze olumu nga bulimba naye ng'ayagala funa kipapula abeereyo obutundu obulinga obwo baabumulungula naye era tekyagaana kuleeta kye bayita minority report. Asooka olinde council waliwo kootakoonyeeko akawaayiro ku munnamateeka nako bakatereezezaamu abaakola emirimu gye legal services ze eri client oba musiyazi oba si musiyazi kuba ne bannamawulire nammwe mwalinako akatundu naffe twalinako waliwo bw'otandika okuddaawo n'osamwasamwa n'ebigambo anti kati nga bwe mbyogerako oli ayinza okukitaputa Baichiku delving himself on that matter is in the other way promoting it. Era kankubuulire nzikiriza ntegeeza abatuuliriza nti nze sifuna mirembe nga ndi mu kwogera ku bintu ebyo nze nange wadde nga tubyogerako mu ngeri y'etteeka naye nze nina endaba gye ndaba nti buli lwe tubyogerako tulina gwe tubagulizaako nti nabyo gyebiri naddala oyo omuto eyakayiga obuyizi okusoma akawaayiro ako katereezeddwa buli omu munnamateeka kuba emirimu gye okumpa legal guidance ne legal representation oba otya bonna obwo bwagenze bumulungulwa naye newankubadde nga kyakoleddwa kuba neebuuza council how could that have sneaked in ng'ate eno legal committee bannamateeka be batunula mu nsonga ezo naawe nakugamba nti abo abaagala etteeka eryo ddisuula mu kasero obutundu obwo buli lwe babutereeza babanga emirimu gibeera gibaweddeko kubanga wakendeera emiwaatu egyandiyitiddwamu okusuula etteeka mu kasero giba gikendeera oba onfuna ye n'akalala waliwo hambuuzizza waneeno council kiki ekyabadde kitabudde sipiika ne Attorney General nsonga ki eyesimba Attorney General yalimba ki paalamenti oba yagiwabula atya mu ngeri etatuukana sipiika yayina endowooza nti bw'abeera nga Attorney General azze kafuuzi mu kuwabula kwe kuleese ekyenkomeredde tetujja kudda mu mirimu ekikyamu bw'alowooza bw'atyo kyova olaba luli nkugambye nti okupapirira ne council nakikubuuzaako nakugambako after the land Attorney General Kiryowa Kiwanuka had guided the president not to sign kuteeka lineeno nakubuuza lwaki eyo guidance teyagiwa parliament ng'egenda ddala mu maaso n'ensonga zino nti nno okusinzira ye bwe yali alaba etteeka eryo ne processes ezo n'abaga lino etteeka ndabamu kino ne kino ne kino ne kino ate n'alinda eri awabule pulezidenti nti no tokigira tekyalabwa mu kiseera ekyo kitya mwaliwo okupapa kwentandikiddeko nga nkugamba bilanda Attorney General ekirala nakugambye nti Attorney General munnamateeka yenna alina ebbeetu okuwa entaputa alina n'ebbeetu okukola ensobi
Counsel twali wano nze kennyini ne nkutegeeza tulina ne program gye twamaliriza wano nenziruka ku Parliament kuba akakiiko kaali katudde n'olw'omukaaga nga tusuubirayo Attorney General okujja ku olwo era Attorney General yaweebwa chance okujjaawe n'ebigo bwana kiku ekyanyiza ababaka teyabipointinga out kanziremu nkubuulira era omanye kino gw'olowooza lwaki waliwo ebbeetu okuzza etteeka eriba liyisiddwa mu Parliament ne liddibwamu gwe tolowooza nti waliwo era amateeka agakkiriza okuzza etteeka Tolowooza nti akyo kyakolebwa olw'okubanga baamanya nti waliwo ebisobola okufuluma nga tebiyidde. Nze nkitunuulira mu essensi ya president kuba ye president waneeno tiyaweebwayo mwaganya twapi oba olyawo okubeerako ebibye byalabye n'abigatta. Bw'oba ondabye oba olabye. Ate ye Attorney General. Wuliriza bw'oba ondabye oba olabye eyantuma. Tugende mu nti Attorney General bw'oba omulabye mu Parliament aba ava mu cabinet. Cabinet ekulibwa president. President ye yalonda Attorney General. Bw'oyagala okwesigamaawo nti president y'alina omuwaatwa yekka. Tekimala. N'Attorney General alina ebbeetu okudda. Ky'okola bakola ne amendments. Attorney General tazannyira mu Parliament si kyekizannyiro kyabwe. Ministers MPs bw'aba yalemererwa okugamba nti twadijaninge tunaakomawo olulala. Ng'afunye omukisa oguddamu okukireeta. Akireeta. Ate oba ne mu kooti olabayo. Kati this time around. Kooti emala okuwa ensala n'okomawo n'ogamba waliwo kye mutaalaba ab'ebitiibwa abalamuzi. Kale Counsel katuveewo. Counsel obudde buntwala. Attorney General omu yagamba nti Kizza Besigye mu mwaka gwa 2006 nti yali potential convict. Nabwe ekito yali tasaana kwesimbawo. Eyo ye yali entaputa yategwa enjogerako ya Attorney General. Yali yayita nnyo amateeka nga yagasomesa n'okugasomesa. N'afuna first class in law. Yagamba potential convict. Ekyo n'omuyizi asoma amateeka eyakatandika. Atasobola kyogera kuba omuntu yenna ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango abeera talina musango okutuusanga mukakasidde. Okay, Counsel mu mbeera eyo baalwana okimanyi baalwana mu Parliament. Ani naani? Mu bigambo. The Deputy Attorney General ne Speaker. Speaker amala agambe nti toddangamu okuwa amagezi ku nsonga yonna wano nga tuyise etteeka. Twagala mukama we y'anaayogera. Ekyo nsaba abatuwuliriza. Baddukirawo mu ofiisi ne bakimulungula ne bateeseganya. Abatuwuliriza nze mbawa amagezi. Temukolanga okusalawo mu mbeera ey'akasunguyira. Ne mu mbeera ey'essanyu ennyo. Oyinza okugaba ebyapa byonna olw'okuba omwana akusanyusizza leero obadde mulwadde. Nomugaba byonna mbikuwadde. Kumba akutimbye ebbulo olumu. Okimanyi omusomesa ayinza okugamba nti omwana ono ave mu ssomero lwakyakoze bw'atavaamu nze ngenda. Oh my God. Ogenda okutuukawo owa Dimansita ng'agamba nti munnange ky'oyogedde kizibu. Omwana oyo mwana w'omu ku directors atuwe nnyo ssente wano. Ate director yakusasula. Ate director tayagala agamba ku mwana we. Kati olwo. Nabwe kityo munnange Mansita. Kusaba gwe oba ogenda. Master. Gwe oba ogenda. Kati tukole tuti Counsel. Kubanga siyinza butoogera ku tteeka lino erikwataganya ddala ku biragalalagala. Twalabye Counsel wange gwe njagala ennyo Ssemakadde nga gyali etteeka erikwatagana ku kukozesa ebiragalalagala. Kimanyi kooti etaputa ssemateeka yali kasuse ebweru si lwakuba nti obuwaayiro obwayisibwa bukyamu oba kinga bwe baakola etteeka erikwatagana ku bisiyaga nti lino etteeka mu Palamenti ey'omwenda mu kakiiko akaakubirizibwanga omukyala akiikirira disitulikiti ey'Emubende mu kiseera ekyo Beni Namugwanya. Mu butuufu baayisa etteeka lino nga tebalina muwendo gw'essalira gwali gubakkiriza kuyisa tteeka eryo. Nawulidde embuutu mu ggeto eyo kati batutadde tunywe enjaga yaffe marijuana
tukwate amayirungi tumekete nga bwe twagala n'ebirala kubanga ensi eno tugiryako makoola. That aside, naye mu mbeera eno enteekateeka eno kati kiki ekirina okuddako? Palamenti eddemu reconsidering ki ekiddako? Kuba kati etteeka eryo lyakasukiddwa ebweru. Kati mugenzi tetukyalina tteeka liruŋŋamya nsonga ezo okuggyako nga tunudde mugana amalala penal code egamba ki eno egamba ki, naye liri eribadde specifically on that liri ttale. Lyali limenya ssemateeka ng'era bw'olaba etteeka eryakolebwa eryali ligaana ebisiyaga eryali lyaleetebwa Honorable Bahati David Bahati omubaka wa Ndora lyayisibwa ng'omuwendo ogw'essalira ogw'ababaka abalina okuliyisa tegwaliwo. Naye okusinziira ku ssemateeka emmemba ayina okuraisinga n'akireeta to the notice of the speaker nti nno omuwendo wano teguwera nga bwe twalaba amamambabazi ku ly'ebisiyaga. Ayina ebbeetwe Era speaker n'atekinga due diligence ne clerk to establish the actual number of the MPs in the house. Honorable amamambabazi bwe yakyogera eri sipiika gwe bayita mukyala Rebecca Kadaga nga bwe yali mu kiseera ekyo yalagira babale. Ye teyalagira. Etteeka tebaaliyisa buyisa. Bayisa buyisa. Waliwo kye bayita okukola mu nkola ey'amateeka n'okukola ng'abasinga obungi ababa baliwo mu kiseera ekyo bwe baagadde. Palamenti naye erina olumu lwe yeeyisaamu nga mob justice. Okimanyi eyo kooti mbagirawo abantu b'ekitundu ekimu bwe baba bakutte gamba ateeberezebwa okuba omubbi ne bagamba ffe abangi tusazeewo tumukube ffe abaliwo, ne palamenti neekola mu mbeera ey'olwogolo ne bayisa etteeka. Naye tewali tteeka, naye etteeka eryo teryagambye nti nno nti ogenda onywa ebiragalalagala. Lyagambye eki? Etteeka eryo nati baali kasuse teririiwo. Anti tewali entaputa nti ne liri tteeka ensala y'abalamuzi bwe bataputa entaputa batapuse ekitega ekyayisibwa nga kikyamu. Mwe bannamateeka mmwe mutugamba nti nno ekyo kiri kwegamba void as in null and void. Bwe muba mulyagala gamba member wa parliament balizeeyo nga bw'olaba etteeka liri eryali likugira ebisiyaga omukwano ogw'ebikukujju bwe lyasuulibwa mu kasero. Naye embeera eyo bwe yakomawo Honorable Asumani basaalirwa n'aleeta etteeka eddala ebbago. Naawe bw'oba owulira nga etteeka erikugira ebiragalalagala ebyo olw'okubanga lyavuddewo tekikulobera kugamba member wa parliament tetteeka eryo twabadde tulyagala olizeewo. Omuwuliriza wa 179 nyonge okujjukiza aba Fresh Mind International balina emirimu egy'aba cleaners, security guards, office girls and boys mu Doha, Qatar, Dubai ne Abu Dhabi. Kale bakubire ku 0704 231665 ate Mark Gas ye gas gwe tulina okukozesa tuve ku manda tundibwa mu buzito bwa kilo 625 nga ne kane wedde mbaji refiringa ebisingawo bakubire ku 0759 844 funa Mark Gas munange tuve ku manda ate tutase n'obutonde ate baba East African Organic Honey bakutegeeza nti baleese omubisi omulungi nga tegutabuddwamu kirala gujjudde emigaso mingi gukozesebwa okuviira ddala ku baana ab'omwaka ogumu n'abantu abakulu abakadde na buli yenna. Omusuubuzi waffe ogenda mu kikuubo ate gwagula akamu akamugenda mu matundiro gonna mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Guno guli mu bipimo ebyenjawulo nga liiteemu grams 45, grams 25 ne grams 10 nga ne grams 35 bazirina. Kale lwaki tokedde leero n'ogezaako ku East African Organic Honey n'osobola okubeera ng'ofuna ekyenjawulo tukubire ku 0702 716
3904 ofune ate ku mubisi ogwo n'ensonga endala zisobole okuba nga ate zikutambulira ddala bulungi bwereere. Counsel, wawuliddeko ku nteekateeka obubbi obwaliko wali ku kooti e Makindye, ssente zabbibwa ku munnansi wa Burundi ate abapoliisi abagambibwa nti nno be baakwata ababbi abo ababbi ate ne nannyini nga balumiriza ssente ze baatadde mu fayiro ntono nnyo ku ezo oba oliawo ezabbibwa oli agamba miliyoni nga 4 emitwalo nga 10 n'ekintu emitwalo 11 eza dola eza dola nti nno ze zabbibwa ate eno balaga mitwalo nga 2 miliyoni nga 7 ababbi nabo bagamba ndala. Kakati wano eyo kesi egenda kuba tugikwata tutya? abali ku boda babba emitwalo 11 eza dola naye ababbi aba abateeberezebwa okuba ababbi ne bakwatibwa. Omusajja yazirikirawo nga bakamubba bati munnansi wa Burundi. Bwe bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi kigambibwa nti sente ze baafunako abaabakwata byali mitwalo 5 ejja dola. Emitwalo 5 ekitundu kyaziri. Naye ate bwe bayanja mitwalo 2 ejja dola. Emitwalo 3 ne gibanga tegirabika. Ejabulirawo mu kutambuza. Zirabika ezimu zaakunkumuka ne zigwa. Oba oliawo. Abaakwatibwa abateeberezebwa okuba ababbi ne bagamba nti ffe abo ze baafuna zaali 5 sesse 2. Abaali nga baabazeemu dda. Anti gwomanyi kankubuulireko kino ekigambo. Okimanyi nti ababbi basobola okulumba banka. Banka bwe bamala ogirumba maneja wa banka n'alangirira nti tubbiddwa obuwumbi 5. Ababbi nga bali eka ku TV ne balaba amawulire nga gagamba nti maneja agambye obuwumbi 5 bwabbiddwa. Ababbi ne babeereeyo nga beemulugunya nga bagamba balimba nabo. Oyo maneja mubbi. Babbye obuwumbi 2 bwokka. 2 lwaki agamba 5? Nga maneja yabbye ezisinga obungi. Naye n'afunirawo. N'avugamba nti batubbye 5. Naye kakati Counsel kati ate ne nannyini bwe yadda engulu enagaba nyakuddeko bweziti kati awo kiggwerawo. Amawulire gafuluma gagamba nti ababbi bababbye kubanga ababbi abagamba nti baali babasanga n'etaano ejja dola ne bali ne balangirira 2 ejja dola. Kitegeeza nti ababbi bano bababbye nabo bababbyeko 3. Kati jo ate ye nannyini ssente eyagaba bakomeka 11. kati awo ssente naye ate si lwe lusooka. Okimanyi nti no abantu abamu batera bakwata eyo nga balina bye balina gamba olina agamba nti bamusanza bbye ekintu obanga oba ne bamusanga n'enjaga nga enjaga bakutte pick-up namba ey'enjaga mu kooti ne baleeta kataasa. Ebizibi tebijja bikunkumuka ne bibula. Kati awo wewali omutawaana. Nze Counsel olowooza lwaki saaga kusiibula olunaku olwaleero oyagala kunsiibula nga sinnakusiibula. Ekya Sudaani ekyo kya Sudaani bajjeno baagaanyeeho okuteesa. Nawuliddeko nti n'amawanga gano ga super powers ate nago gatandise osemberero biyingiramu nga Russia bweyagala okuzimba naval base eri ku pooti eri waggulu eri mu Sudan. Kati ate nti n'Amerika eyagala duyingiramu. Bano ba super powers tukimanyi bulijjo bwe bayingira mu nsonga zino olutalo teruggwa. Amawanga ago gannaggwano tegaagala kuyingira mu buyingizi na amwegali g'abaamudda. Bajjena ababiri abalwanagana buli omu alina gyakukutira. Mulimu buli omu? Buli omu alina gyakukutira. Naye nabwe Dagalo n'oli munne buli omu alina gyagenda. Kati olwo kati awo munnansi yalina okwerwanako.
era kakati munnansi asobeddwa kuba bano balwanira buyinza ate nga bagagga nnyo kuba kati onoomu omulaba yalina obuyinza kumpi ebitundu ebisoba mu 40 ebya zaabu. Kakati waliwo ono Shamimu Nantege emikamya ye ensonga zo naawe tuzirabye ye agamba nti wali president wa Nup Kyagulanyi Ssentamu agamba tuli ku time bomb ebyo ebigenda ddala mu maaso byeyogeddeko naye ate ye Shamimu Nantege akugamba Mr. Chikuru, thanks for the show. Please ask counsel to elaborate on whether it's true that a person below 12 years doesn't commit a crime according to the law. Kituufu omwana alibbira emyaka 12 ekyo kiva waliwo ennono y'amateeka bagiyita dollar incopus. Omuntu okuzza omusango ateekwa okuba luli nakyogerako nga mu ndowooza yasoose kuteekateeka zza omusango emyaka 12 tasobola kirowooza n'akigattako ekikolwa. Omwana oyo bw'obanga omugezesezza ng'omubuuza obubuuzo obwangungu olaba ng'alina obusobozi obuzza omusango. Kyova olaba omwana ow'emyaka 5 bw'akwata ejjinja n'akanyuga n'akuba endabirwamu y'emmotoka yo nga mwana wange kasita nkugamba munnaye nkuwaayo emitwalo gino 3 ogatteko ogule endabirwamu neweekyanga bwekyanzi ng'ate kize gye mbadde nnyina nsobola okugamba wuuyo omutwalo omuzzi w'emisango oyo muvunaane ogenda kwesanga nga poliisi tesobola muvunaana musango. Omulizo wa 17 Pearl of Africa FM ekkula ly'oggwe omuntu wa bulijjo bwe tutyo bwe tubadde olunaku lwalyo Counsel siibula ate tweyongereyo. Basebo ne banyaba batuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu byaffe olwayo tubijabuddemu nnyo tubadde n'ensonga nnyingi ze tukubaganyizaako ebirowoozo naye katulowooze waliwo kye mutuyigiddeko naye bwe tusobezza mutusaasire olw'ebirowoozo byaffe naye ate era entaputa gy'obeera ofunye eyinza okuba nga evudde ku ggwe engeri gy'obiwuliddemu era fe abavunaanyizibwa ku bigambo byaffe bye twogedde naye naawe ovunaanyizibwa ku ngeri gy'obitegeddemu ku ntaputa era tusobola okuba tutonze Omurussia aluwa bannayo Omurussia aluwa Sonko kuba avaawo asigira Sonko ayingire munange tumulekeyo atandike muyinda producer Sonko mugamba ajje naye atandike fete twagavaawo radio yaffe tugirekinga esirise Sonko tukwaniriza Omurussia waffe okubeera nga atayingidde Sonko katonoko twawuliddeko nti no Russia ate nayo eyingidde mu lutalo luno oli omusajja gwe mwasuubira okukubira mu weeks 2 Zelensky nange atandise nakulumba Kremlin ewabeera obunyonyi bwazze okubeera omusajja obunyonyi asemberera omuzindaalo Omurussia semberera omuzindaalo twalabye Counsel nti olunaku lwabadde lwajjo drone ey'eggwanga eya Ukraine nejje pasukanga bonaagamba nti opakinze emmotoka emmotoka nejje eteguka naye omanye ekyewuunyisiza nti drone buyavudde mu system yayo yayolekedde wali office ya president abantu bagatufudde owa Ukraine bagaba yatufudde drone yeyabwe yennyini nga yeyolekedde mu makago wali office ya president tukyagambe yabadde ku Kremlin waggulu mu Russia tebazikiriza okutuuka asoko batwagala kwezo Omurussia nazikuba olumba Putin poni bamalaga ezakubidde waggulu ku nyumba ye zatuuseewo zitya security ebyokwerinda eby'amaanyi bwebityo bituuka ne bikulya ne mu ggwanga lino ebyokwerinda bituuka ate ne bitandika okulya omuliriza ffe bwe tutyo bwe tubadde avaawo asigira tuleseewo Sonko Musa Omurussia abeere ng'ate ensonga zonna azibatwalako nze mbadde Mukasa Fred Kiwala Sonko Omurussia olaba tukubuuziza drone ezagudde ku maka g'obwa president owa Russia kyokka otubuulidde ate eyabalukidde ewa president wa Ukraine Omurussia
gwe ne Sheikh Kizza ani atabamanyi wana. Sheikh Kizza nkutumiddeko mbeere bulungi mwenna ababaddeko okutuusa olundi. Nze Mukasa Fred Kiwala Kiku tunaakomawo.